wano oyagala kukola byoli Segirinya byakola Segirinya kwa yajukira yasaba duwaya kamula ne munyagwa webityo abasiramu ne bava ebiki yabye defend kanono ayagala sigale nga akola ebiraba bakola ekiri wasi mu busiramu tebasinza muntu amufu okitegeera mu musabira busabizi then ne musaba Allah okitegeera kati genda okulaba yekubye ngaliko ejjo agenze yekoze eki yetonze okiraba kati awo wona nga ali mu kwetoola so what people saw in Alex was just too opportunistic definitely ayagala kozesa ekisooka obusiraamu agambye nali Kenya nefuuka Muhammad naye tetwana bakonga akwata akatambi nga atola shahadu then as a debate alese kifaananyi kya Segirinya avuddeyo akubye debate avuddeyo agenze ku ntana so buli omu n'amulaba nti ono just opportunist azze tukozesa kuyitawo webale nnyo okitegeera kati oyo n'abeera nga ne zino ziyafunya 35 ebyaddala zabadde nnyingi nnyo oba si ekyo yazifunya before bino webiti kyensuubira nti kati engeri process yali yatandika Max nga yajja akimuleetinga because between me and me nga race netandika people looked at him bamuwa chance kuba yaliwo mu bonna okujjako kanso na Lukoola mu bonna abadde abasinga amawulire ng'abadde mu cameras ez'enjawulo nsonga y'obulwadde bwa Segirinya naye yayagalako n'obwa kansala so apart from kanso na Lukoola nti kuba naye yali prominent eno mu DP he's the one who had the cameras and he was the person to beat naye debate jeggweredde Dukam last yeah I know kuba kati vetting yali atandikako dda so he gained some points along the way kati awo kiragira obwerufu bw'akakiiko ako kubanga senga kawuliriza bino ebibadde sendala abamu waludi endala biki bikyawo byakoze byonna wano bagamba tumusembe n'omusembya ne bamuwadde ekifo kya kusatu awo kiragira process eno tebadde ki ebadde very very fair gyali kati ono tumuteekawo but I'm predicting nti yagenda ajja kasigalamu nga independent because nawulidde taliko forces endala behind twalabye DA yaze Kawempe olwedde tayira twagirabye yaze Kawempe naye tetunnamanya yaze kolaki but at least on Sunday I saw some story nga Mukako ayogera so bagenda nsubira bagenda muzanyisa ebyobufuzi byabwe okwagala okutekinga ekibiina kya NUP down webitongo babadde nga bajja bakola ebigenda okukola akalulu kano nze byendowooza because omuntu gwe bali mu kugoba ye NUP akalulu akawedde yakawangula landslide victory I think that yali 80% Segirinya n'akawangula so kiba kitegeeza nti it is in NUP's hands to lose kakati gye bataddeko amaaso yonna ekiri ku ground tebayinaawo tebayina support ku ground. Now, what they want to do is to use frustration measures badenga bakola using state resources. Okuva akalulu kano ekatandika nina kyenjagala okulagamu in focus. Yes. Whoever came up with the strategy of the debate and the whole process eyo already ayambyeko yenna afunye kadi ya NUP okuba nti already mu race ene y'okunoonya akalulu ali mu lead because the debate has been a national issue. Yes. The announcing of a flag bearer is a national issue. And even now, the stories that are going to run until nomination day is what happens. Mubafuganyiza. All other parties, apart from FDC, we are Merese Khalifa. Yes. Natwala ya mawulire ga second zibiri. Yes. Amawulire NUP nga etwala ba mukalulu kali aka COVID. Yes. Yeri na media. Definitely. Media eri kuyo olw'ensonga nti abantu manyi media nayo efa nnyo ku bantu. Unless ogi compromise nze. But media ekolera nnyo ku goodwill y'abantu. Okitegeera it echoes chechiri ku ground chechiri mu bantu noba newebera katula basabazi no pasagala kugera stations manya gazo ne techebeera ngeyina okugenda ku ground kuba singa batabala content oyo ngaba computers zayo bagina era kwembadde njirabira station eyo okitegeedde nga yeriko ekiriwo kati ekiriwo kati nayenga ekiriwo kati ekiriwo kati okitegeera so NUP giraba si yedo yogambe ekiriwo kati yeyo kwembadde njirabira neri endala nno Neye gundi bulange nayo mbadde nayo. Togera bifomo. Zirimu nnyingi ziri. Bulange nene. So bulange ne. Akati kyembadde kugamba muganda wange. Nti ebigenda okukola akalulu kano. Kagenda kubeera kalulu between the state and
NUP bana abalala abalimu just nyongereza because aganaga of course tewali umanyi galina tewali any effect yayinza kukola kalulu ako regardless ye yakayingiddemu nga kasobola okubera nga kamuwaawayoko ku mawulire nti atambuliramu but as a candidate there is nothing chayinza kajjamu even 1% abakoze nnyo ebyaddala Khalifa agwa n'agwa kakati oyo Khalifa etinga tomutaddaawo wadda kubano wa DA baani there is nothing maybe DA kyayinza okukola because DA tulina okumanya DA be baani gwolaba mayirida naye nga waliwo abalala abaliyo the invisible awo wona tukisummarizing ku the state gata DA gata DP omukulu mawo bona bataddeyo gata FDC neresaganage Patrick Amuliata Boy ne Nandala Mafabi bona okusinzira visible hand yes kati awo wona we are looking at this tubala nkisamalize sigambe NRM ngambye state Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360, the final channel quality. Every Tuesday to be on Frank Antambi, the wine, Balkeza, the Juggernaut, the encyclopedia, the professor, the one who will conquer, over who conquered. Ngatolimu in Focus with Frank Antambi. Frank, olwaleero sigenda kwogera bingi kyemmanyi essanyu lina okuba likutta kulikayo ku kitebe nvuddeyo taata ettayi tuziraba ololako nga nyambadde bagendako oba PA oba ololako nga nyambadde oyinza okuba kwogera ofuuka luswa wa kanso ate obadde tomukolako zisyo egamba nze kandinaane abagudde mu bintu simanyi kanso kyonna kyanaasalawo oba nabeera PA we oba nasigala ndi mukwano gwe mu mbeera gye tubaddemu but whichever I'm very very happy nga wundaba kamwenyumwenyu olaba ene tayi bajingulizaawo togiraba kala blue white red neno wansi blue ogiraba white ne tayi red nange jo wangambye tugenda kukola ku nsonga za ggwanga negamba waayi kante kemu white wakiri nfuneyo kala emu kofuneyo ne kala ki Kapola Khalifa aganaga ozeno kalachi so banaye mbanirizaako nnyo uza kubatulaba yes mbanirizaako nnyo basebo ne bannyabo abatutegera amatu ne mutulaba ne mutuzamu amaanyi abatuwa obuyambi obw'engeri zonna whether obuli emotional obuli spiritual obuli economic monetary gifts tugenda mu Valentine's awo nampa yokokubirabo nti nze Valentine wa mu channel nja kubambyaniriza so banaye tubasimira ddala nga gyenkomeza so tuzze nato olunaku olwaleero okubanga tubako ensonga ze tuyingiramu iwe mbandi ku the final channel ebyaddala mbandese kaso kubanga tutaganjula wabeera mulwadde tomugiramu wakati wali open heart surgery tuyingira munda tujjamu amasavu agabeera galiko netugajjamu netuzaamu omutima bulungi nnyo omuntu naddawo n'alamuka kyekisinga okundeeta wano okay yes nga bulijjo Nana Hub Mouthwash kugamba bugambi nti gwoba okozesa yes Nana ono twabeera naye era yakomyewo abaddengawo ngamba mu business wayizi abadde munnaye account tana reportinga naye ya reportinze era Nana oli owaffe gwe twalanga yes olina amannyo gakugubyeko amannyo gakunyenyera ono bireeta omusaayi kozesa Nana ajja kuba ebyo abimala bumazi Nana ono akacupa keera kakyalinga kali kalinamu engraving enyukuta engumu yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu drug shops
zonna clinics ne Ne pharmacy pharmacies. wonna wosobola okumala mu supermarkets ate gwali emitala w'amayanja we batunda ebintu by'Abannayuganda Yep. nanoono yatuukawo dda Butereevu. era beera ng'omukozesa Yes. bulungi nnyo Nana Herbal Mouthwash. Yes. Hajja Sinikiza musomi wa dduwa balina ebizibu ebyenjawulo nawe mukubireko kugamba embandanga omuntu ebbanga eddene kitegeeza omuntu oyo ddala aba akola so Hajja Sinikiza mukubireko gwalina ebizibu ebyenjawulo. Muno Watch mbeera ne ambassador waabwe. Yes, Muno Watch yemba bujjukiza nti gwe wena ng'oli mulabi wa firimu onyumirwa firimu naddala enjogerere omukutu guli gumu gokagoka mu Uganda baguyita Muno Watch. Muno Watch obulungi bwe n'obeera oli ku ssimu Muno Watch application oba ogidownloadinze osobola okulaba firimu kifaananyi kiriya bulungi nnyo. So downloading application mu ssimu yo gyonna yonna gy'olina app kweziri email address wali ng'ogiteekamu mu registration wali ne password gy'oyagala okuba ng'okozesa ng'ogenda bali ku payment mitwalo gibeera 3 egya Uganda ng'otandika kwota firimu z'abavijezi ba Uganda bonna balyoka ate balina firimu empya n'enkadde ku TV smart TV era application giwanuleeyo ojuzeemu credentials oba juliza wano ku ssimu oziteekeko wali obeere ng'olaba TV bulungi nnyo smart TV nammwe abali ku website www.munowatch.com musobola okubeera nga mwota bana firimu zo zibeera nyingi singa ntandika kubeera nga njogera firimu ze bazifulumye buli lunaku nyinza obutamalaako kubanga kaba kasavu kanyama mu vijje gw'oyagala mulimu firimu ze zijja nga blockbuster nga vijje bonna ne bagituulamu gwe n'ogamba kandabemu Emigwe kandabemu Junior kandabemu Jingo whichever kaba kasavu kanyama firimu za series ez'obutundu eziggwerawo n'ezitaggwerawo general zonna be bannaffe aba Muno Watch baganda baffe ab'okulira ba ticket kibanda nabo ku mutimbagano gwabwe ogwa www.ticketkibanda.com ticket kibanda kitegeeza nti osobola okubeera nga ogenda ku mutimbagano okwo n'ogulirako ticket yo ku ssente eza wansi ddala. You can get any flight anywhere mu kitundu ky'ensi nga ziri ku cheaper price. Ticket kibanda ekola etya ogendako bakusengekera emiwendo gy'ebbeeyi y'ennyonyi ba flight gy'osobola okubeera ng'ogendako n'osalawo okusinziira oyagala kukozesa nnyonyi ki oyagala kgenda mu budde ki okomawo ddi bibeere okwo byonna gwasalawo nawo kabeera kasavu kanyama. Ate obulungi bwa ticket kibanda obuliko obulala nti si just nnyonyi zokka ticket nammwe abalina oba olina ekivulu event ogiteeka ku abantu ne bagulirako ticket mmwe abalina zi conferences tuziwulira ziri bweru wa ggwanga nammwe abazirina wano abantu basobola okuba nga bagendako okwo event eyo abantu basasulirako tickets zaabwe nammwe ab'amasomero njogere kindekeki bano ticket kibanda nga wokiwulira nti kibanda mu Luswayiri kitegeeza dduuka ebeera shop okitegeera so mbakubireko ku namba kibanda kya Luswayiri yes ate kibanda ono wefujjo kibanda bagenda babiyozaamu buli omu n'abiwa meaning eyabyo naye nga bakubire ku namba y'essimu 0760 4 14 20 n'obeera ng'oli eyo ng'olinawo akakiyosiki awo osobola okuteekako awo n'obeera ng'oli agent wa ticket kibanda abantu n'obeera nga obasaliza tickets zaabwe so enamba yeyo 0760 40 14 28 n'okwongera okwebaza abantu bonna bambi abatusupportinga ku ticket kibanda bambi tubalaba bambi mwebale ddala obaka tubufuna era tusima okubanga mutusigaza mu business baganda baffe abalala muna echapu obudde tewali naye munatusaasira kambayiseewo mangu nnyo nabaganda bange ba Equator Gates Hotel. Equator Gates Hotel esangibwa Bulenga Nankuwadde mukama wange nenga bo bakugamba nti kulwa bulira bino comfortable accommodations tugenda mu Valentine's Day omwagalwa wacho omusigaze waka mutwale munaba muvudde munava gulenga 14 wano ku Serena Hotel kwata oba motoka ovuge ogende ebulenga Nankuwadde munno omuchakazi awumulireke kubanga comfortable accommodations mpitirivu nyo weziri ebitanda birungi nnyo babijja bwe wagwanga ebimo biri wano emifaliso egigonda services ezenjawulo of course tugwera ku kyemmere Equator Gates Hotel bakabaka ebyokunywa abawala abaweereza obulungi n'abami abaweereza obulungi of course abana services zino bamango muri sauna steam bath ne massage of course bibeererawo ddala nammwe abagala okukozesa ekifo kino ku mikolo nga birthday graduations baby showers sakbayina honeymoon packages n'ebintu ebirala bingi nnyo so woolowooza ku kifo ky'okuwummuliramu otagenda kufuna buzibu bwonna security ng'eri ggulugulu services nga ziri waggulu ng'ate wanyirira walungi ng'ofuna comfort kifo kiri kimu kyonna bakita Equator Gates Hotel Bulenga Nankuwadde agala okubookinga essaawa zino ndala Valentine ku namba y'essimu 0200 90 73 40 abasemberayo ddala be bannaffe aba Swangs Avenue. Swangs Avenue bagamba ki? Swangs Avenue mukama wange egamba bweti tingenda kuz'omwezi zigenda kubeera nga 23 omwezi guno gwe tulimu bategese kye bayita Roast and Rhyme Reggae Raga Nyam edition bade mugende eyo
muberenga mulaba ku byana biwala n'ebyana birenze biyimbi Jahaz Pia of course bagenda okubeera get sawa 5 yes Jahaz Pia Munyonyo sawa 5 ez'okumakyanga gets zigudde bagamba jangu n'ennyamayo oguliringire wali jangu n'omukeeko otuleko wali mubere ku lakeside yawo ng'atuye mu nyumiro ya regeraga era bagamba nti obozi okujja jangu mu reggae vagund vibes ezo colors ezo green red yellow ezo bwezito kubanga abayimbi bo baleese olunaku olwali ku mulundi guno kuliko Nwaji Winnie kuliko Young Mulo Karoka Sita kuliko Final Sama Soja ne Biniganta okuyingira sente nazibagambye nti mitwalo 10 alina hit kati VIP mitwalo 2 muberenga mulaba Roast and Ripe Reggae Raga Nyam Nyam edition ni wano wetuli wano wenyini nyini ku Kevin Gardens esangibwa ku Kisasi Chanja Road near Avesta Hotel nabo bayina kibatesetese ku Valentine's Day 7 mukama wange bakugamba nti jangu n'omwagalwa wawo nobere okaloze wekaweka oberenga bibine bigendo berawo wano 14 kunakulokuta okusangawo omwagalwa live band karaoke quiz guest artists art Pierce painting games ne photography so kuyingira mitwalo 5 ate ngo muyimbi agenda okubako John Black of course VVIP kigenda kubera mitwalo 3 nenga giyingiza abantu bana kugirako ne cocktail jug payments kweta nasa tukenda kugirako ebiberenge ebyobwerere ice cream obwerere ne silent beats zosi za bwerere owuliza nozirekawo zane lusaga lugenda sayuni z'abasajja so beba zozirekawo oyagala ku bookinga number 0740 600 530 nga tunagenda mu byatuleso nakulajjo nasanze emikwano gyo ne gikutumira twabaddawo ku Ages Bar ebulindo waliwo live band ekuba bagita the Backbones nange nakubyemu sebo omanyi okukuba bampadde omukusaba Backbones manyi bayimba zezemu ku live band sawa zino ezizegawanye abalina corporate functions bayayanira bo bugaba ne mujje mutuyimbire nawo nobera oliyo ngo ino omukulu Backbones live band Backbones band genda ku social media zaabwe Instagram TikTok na kye namba kweziri oberengo bakubira be bana abaliwe sawa zina bakuba omuziki Backbone band namwe abayina ebivulu of course namwe abayina ebivulu abayina ebifo ebisanyukirwamu obayagala abantu kubasanyusamu teri kikujiza n'abayimbi bagenda kusumbuwa olumu nga Backbone we bali ate nga bayimba ennyimba zennyini nnyini nnungi bakuwa hours ezimalako okitegeera so embira yabadde nnungi nnyo ne baganda afa Backbone Buganda wo Dagi Nice nakutumira nnyo yatolo okuntwalayo mu bagagga bange eyo Dagi Nice mugagga yanfuyawo 10 yamwita mulangira yafuyeyo 10 kya $1 nze teyakuteya wabaddewo shiya goberenga we ofuluuta nze nankukolerera badde manyi yafuyeyo 10 nawe 10 kyo nakiweereza ejjogo lyammwe eryo nedda so Dagi Nice bambi nkutumiddeko nnyo we balire ddala Ages Bamba tumiddeko ne Backbone live band esinga sawa zino mu Uganda namwe mbatumiddeko I'll be there next time yes kale what do we have in focus Frank Antana of course what we have in focus ensonga ebadde enkulu nako lwalire badde mulindwa yensonga ya card egenda wani ebadde ensonga eri kumimwa mu Uganda yonna gegamanyinga NUP webere ine ensonga eggwanga lyonna nali concentrating abadde okimanyi nako lwalire buzo badde bikomyewo ebadde S4 ndowooza ndabye mbadde ku TV live naye sebo nasoka biteeka ali mu katono bagamba kwashaliwo ate ensonga enkulu mu ggwanga ali na kadi wale wateka ali mu kabox akatono ggwanga lyonna nga litunuulidde ani agenda okubeera nga wewa kadi finally olunaku olwaleero kadi efuniddwa omuntu agitutte wagitwandisenga flag bearer w'ekibiina National Unity Platform so in focus tugenda okubeerako olunaku olwaleero of course mu kutematema tugenda kulaba process ebadde fair oba ebadde unfair kubaani okitegeera ekyokubiri nsonga ki zebasinziddeko okulonda kanso na nsonga ki zetulowooza oba nzize ndowooza eziyinza okubeera nga ziremesezza abalala tugenda kuba tutunulamuko then ne process yennyini musingi guno gwe tulimu ogwa demokrasiya guno it is one of the models twali suubidde ebibiina ebirala birina okubeera nga byemulatinga because ekibiina ekisingayo obuto saawa zino kubanga kikoze ekintu ekitabeerangawo weekiti mu ggwanga muganda nga tewaliwo okuyibwa musaayi tuba tulabanga obumyufu bwa NRM nga bavayo bakuba omusaayi gwe guyiika this is something kyetulina okurekoninga with era ngenda kubuulira buli kimu kyona kyona n'okukuba tooki then n'okuva mu kibiina netufulumako ko wabweru nti kakati flag bearer tumufunye what next
competition n'abalala be baleese wadde teriiwo competition is dead competition is dead baluyimba bakeko babijane competition is dead twagala 90%. So tugenda tukuba torch eyakirira ddala mu process eyo nga we badde n'akalulu okutwalizaamu. Ekyokubiri in focus sebo mukama wange ekibiina kyo so kibiina kyo wanejja kukuleetera obuzibu kibiina ki badde nkwadde Piero yo ekibiina kya Michael Mawanda namulabyeko ejjo nga naye amakinga okulwanisa enguzi ekibiina ekyasoose okwekalakaasa nga kitegese ebitafuttafu naye ndowooza ennaku zino ebya politics oba obijjamu oba oyisa abantu okwekalakaasa nkola ndeka tomukutta atafiirawo muteeke mu silent genda maaso. Yes, so mu mbeera eyo mbadde kugamba nti ekibiina kya NRM ekibiina ekyasoose kyekimu kya NRM ate kyaki kya Piero U subsection enjawulo ki NRM ne Piero U naawe sanero mbadde ekibiina kya NRM kindagate UID ya DP okay. So bitambulira wamu bavuddeyo ne beekalakasa ssebo ne bagamba ate enguzi esinga obubi eno okubeera nga musamoninga principal waffe Muhoozi Kayine Rugaba bakimumuyita kuba kumuyisa mu maaso kibi kiki yali akoze ekiri awo. So nawe tugenda kutunulayo ko tulabe nannyini omubbi ng'agoba nannyini bintu awalala bwe tugenda okuba nga tukuba tooki tugenda batutunuulira kiki twetogeddeko wano UNAIDS USAID ebizibu ebigenda ebiri mu kubanga bitujjira waliwo ekintu abantu kibagala okwogerako ekyobukadde obubuna okulwa obubadde busindikibwa nga mu ggwanga Uganda okulwanisa guli omuze gw'ebikukujju twagala anticipating baani ababadde ba beneficiaries ba ssente ezo wakati nga waliwo ate ababadde bakikozesa ng'ekyokusosonkereza ekibiina kya National Unity Platform ddala mu nsonga ezo awo tulina okuba nga tukuba tooki obunnanfuusi double standards awo tugenda kuba tutunulawokko wakyaliwo ensonga mukama wange King Saha liri puzzle nabo liri puzzle teyakolimira mulundi guli era okyamujjonkera kakati nze ndi musajja w'abantu n'okutemaatema nze I analyze the situation at hand ndi musawo bandetedde omulwadde nga mugoba tosobola mugoba basobola kubeera nga mugoba kale tutandikire ddala ku nsonga ya Council Nalukoola ey'okubeera nga yasobodde okuwangula flag ya NUP okuvuganya mu kalulu ka Kawempe North. I think bakkiriza waliwo abatakkiriza gw'obadde ku kitebe luswa omulabyeko awo oba simulabyeko nze. Okay, tutandikira naye ka background entono na lwaki nze Frank Antambi mbadde ndi very interested mu kalulu kano olw'omukulu oyo Council Embassy Nalukoola era ku lunaku lwali lwakuna we twagendayo lwali lwakuna sijjukira lwe mwagenda wagenda ndowooza na Sharon lwakutaano ndowooza lwali lwakutaano waliyo debate nabasanga wano we nafunako omukisa nga bamaze okuŋŋamba nti omukulu ayagala kwogerako ko nange omukulu nakulaba wagenda naani ono mu sitaafa ne mumuleetera ebizibu nga kano akantu ke bateeka mu TikTok katonda wange nga buli omu yeebuuza empale ya mu sitaafu yabagambye it's about mutwe not impale why would you major on the minor okitegeera musajja ebintu byakoze byeyogerera yes ate kirungi nnyo abantu okwaappreciatingibwa kizaamu amaanyi era I was very happy for him kuba nze gwabadde mundi bagwa kutaano bagwa mukaaga president n'akamusinkanako emirundi ebiri so nze gwadde ndoza mundi nga gwa kutaano bagwa mukaaga ku National Unity Platform n'ewaka wennyini mu library yakuwaayo n'akatabo yakampa musisinkana ku mirimu gyenkolera kati nze I'm very honored omuntu watuukira n'okumpita ewaka ewuwe I was very honored kakati ne ku kitebe munayo twagendayo mu debate eyo era n'agamba ndabyeko ntambya mumpitire ngenda okutuukayo eri nga ne Mustafa bamutumiza
tugenda mu mboozi ey'akafubo naye okwogera ku mulimu gwaffe eno gye tuli okutugayidinga and yatugayidinga bulungi nnyo ebigambo bye nandisasulidde somewhere okitegeera n'abituwa naye mu bimu ku bye twayogerako agamba naye Ntambi ng'oli interested nnyo mu kalulu kano nkulaba oli nnyo kusaidia Nalukoola kiki namugamba nze ne Council Nalukoola tulina history bw'amabega nnyo ye gyali kuba nzijukira ngo ngambako nalumu nti Council yayagala omuwengayo show buli wiiki that was even way back nga tannaba nakujja mu webale nnyo kakati ate federationship yatandikanga 2016 2016 omusango gwa VJ Junior Junior nga bamusibye bamusiba from nowhere tuba tuli awo nga tuli stuck Council n'akuba essimu nga tetumumanyi kofe twali nnyo musaidi eno za gundi tugenda okulaba omusajja azze n'agenda kutuwa pro bono kutuwolereza bwereere era ebyaddala omusajja najja n'awolereza Junior kubwereere Junior omusango n'aguwangula awo enkolagana yaffe n'ekwatira ddala kubanze ne Junior tuli baluganda we tuti kale nange wenfunye ebizibu mu guno omulimu funyamuko ku bizibu ebiwerako bya mirundi ng'esatu byava e UK waliwo ebyava e UK waliwo n'ebibadde wano mulimu abamu wadde ebimu saagala kujja kubyogerako wano balabe bange bajubileetinge naye omu ku bantu abannwanirira ddala mu saidi y'amateeka Council Luyimbazi Nalukoola kati walago interest yo kujja okwesimbawo because yaŋŋamba naga ajja kujja 2026 gangezeeko ndabe okitegeera kati aba window wegguddewo eno ya January ngamba Council naŋŋamba Ntambi should we give it a shot nemugamba why not okitegeera katugezeeko one competence yo eri waggulu nnyo nze nkukkirizaamu nga ggwe era nkiwa n'abantu abalala bajja kukkiriza because ekintu ekirungi tekyekwekerayo regardless so January window ne opening eno abategera transfer mbadde njogera mu lulimi lwa mupiira so by election ntwalanga January transfer window eba yakaseera katono nnyo so wetu nitwesowolayo okujja kubeera nti tuweebwa omukisa okwesimbawo ku kibiina kya NUP challenges ze tubadde tufunye era nga tukyazirina ne mu bigambo byayogedde ngenda kubeera nzoogerako ebyaddala okuweebwa card ey'ekibiina ekisinga amaanyi mu Uganda ekya National Unity Platform ebigambo bino mbyogera mbitegeeza ekibiina ekisinga amaanyi lwaki kyekibiina ekiteereddwako almost ettundutundu lya bajeti ya Uganda yalikoze ebirala okwagala okikuba wansi okisaanyaawo kiba kitene ekyo kiba kyamaanyi nnyo bagezezzaako nnyo so okubeera ng'oweereddwa kadi obeere ng'okikiikirira ng'oggyeko okubeera tuno feeling proud but it is very very challenging. It is a task. It is a huge task. Yes, eri very heavy. Ale mu kaseera kano nga amaaso gonna gatunulidde kalulu ako because ketugenda okusinziirako okugenda mu kalulu kana kalijje na 2026 kakati okusomozebwa kw'amaanyi okuli ku side yaffe aba team Council Nalukoola weewatyo naye ku Lwokutaano mukama wange kusafuna budde kwogera ku nsonga ezo ndowooza tutandikira mu debate kubanga debate olunaku olwaleero webadde batunnyonnyola olunaku olwaleero ne luli batunnyonnyola nti okusalawo ani agenda okubeera ng'akiikirira ekibiina bakola emiteeko gya mirundi 3 vetting process ng'etwala 40%, debate ng'etwala 10%, ground ng'etwala 50%. Ekitegedde kakati teri kintu kyansanyusanga nze okulaba nga National Unity Platform yasalawo negamba let us go this way omulundi guno because wabeerawo transparency mungi nnyo era ebyaddala teri muntu azipawe tujjidde wano tebadde akokolima. Yeah, I think this debate over the vetting process yona gye bayisemu funa flag bearer etuyambye okujjawo ebigambo ebyayogerwa previously kadi yaguliddwa kadi yatundiddwa that talk at least yali etandise but it killed it off definitely. Kakati process eyo kibadde kyakulabirako kyamaanyi kibadde kyakusoomooza kinene nnyo eri ebibiina ebirala okubanga if they can emulate something like that even if it's once nibakyemulating so our NUP ne Robert Sawaseta mu leadership ye kunzi nibasikowalinga max 10 nibasikowalingira kakati otugenda mu debate eyo eyalimu abantu 10 okubayisayisa mu katono
mubadde mwami Kahika Frederick yoyo eyagamba nalokola tayagala mubuuza ku bibuuzo namubuuza wayogera n'ogamba nti DP biki yoyo muli mubadde mwami Nsereko Moses oyo gwe mulabye azirise olunaku olwaleero azirise mu kaseera kali ge mwalabanga opposition ze bagiddemu Kayiga azeewa mu kya 10 ya mu kya 10 ngaafunye 10% okusinziira ku tali yonna ne average points Nsereko Moses yoyo gwe mwalabanga ina box yagamba I will even box the speaker. I cannot allow. He has been a very, very sensational and comic character and personality. Abantu ayinza okuba tawangudde card naye wangudde emitima gy'abantu. Abantu abawangudde emitima gy'abantu bali babiri. Mulimu oyo ku lwange, mulimu oyo Moses obubox nakutte ekyokubiri Magala Umaru but nja muddako. Omulala mbadde amutakulya Saulo yafunye 20.1, mbadde mulumba Mathias 23.3, Charles Rubagumya 23.4, Serunkuma Salim, Senkungu Kenneth ababadde bali little known sibakakanya badde bali little known naye agabadde amanya mukana akalulu Nsereko Moses oyo abadde w'omwenda then nona abadde w'okusatu Luwemba Luswa Muhammad Alex yafunye ebitundu 3.5 yascorinze 0.8 then abadde w'okubiri Magala Umar 52.8 then of course Council Luyimbazi ne kanjogere ku bana ababiri katono kanjogere kuno abadde w'okusatu Magala Luwemba Luswa Alex Muhammad Luwemba ina amanya mayitirivu nnyo one olwaleero tazze ku kitebe kamera zange zindaze nange eyeballs zange kwambaddewo simulayi mpozi nga badde invisible tomanya ebintu byensi bino nyinza okuba nga nze mukyamu lesikoze ki tomulabye naye obutamulabaawo bwe nze nganze entambi nakiraba era temwewuunya nnyo basebo ne bannyabo nga zenga independent temukyewuunya ekyo nga zenga independent olunaku olwaleero ku makya abaddeko ku mukutu gwasanyuka TV ne Council Nalukola Alex babadde boogera n'agamba nze we nabeera siweereddwa kaadi sisobola kujja kulwanisa kibiina kujja nga independent ejja kubeera nga fight directly wabula ndi very very sure nti tebasobola kuwa muntu mulala okujjako nze mu bigambo bya Alex eyeyita Muhammad nja kukozesa ebigambo ebyo eyeyita Muhammad olw'ensonga one abajjukira olutalo olwaliwo mu September wa 2023 October wakati wa Nsereko Muhammad MP wa Kampala ng'ayina byayagala okuba ng'ayisaawo politically ng'ayagala funa political scores off omulwadde era manyidda nga Segirinya okitegeera kakati muba mu ntalo ezo manyi politics olina okubeera nga weegendereza buli move gy'okola muzimu ku moves ezaali enfu wadde Alex teyamanya future ye holdinga ki yadda ku side ya Nsereko ojjukira bulungi manyi seerabira ninako ne show gye nali ntuddeko yali yambozi mukati I featured there sometimes I mean some episodes nga tuddaawo ntudde wano ne pano endala era ebigambo byonna byayogera ku pano eyo mbijjukira bulungi nnyo ng'akuba ekibiina kya National Unity Platform but NUP yaweatheringa storm eyo etya nti omulwadde yennyini Segirinya arealizing ensobi ezaali zikoleddwa n'ageza kwagala okubeera ng'azikola ki ng'azitereza olwo oli munne Kawakula Ntalo olimbyemukko NUP yakurashinga scenario eyo ne mufumbira we yagikuba kickboxing n'agikasoka n'agijja mu ddiini anti badde ngamba nti olwo Segirinya yali omulwadde n'arealizinga ensobi najja abeere ng'akola ki ng'atereeza era Nsereko ye ne bamuleka mu firimu ye ojjukira bulungi nnyo kakati bino ebyaliwo abantu tebeerabira internet teyeerabira okitegeera wonna mu kufiirwa mu kufa nga tumaze okufiirwako Segirinya waffe ojjukira saga yonna eyali awo wonna n'abantu abaali bagala okutembeeta Alex Luwembe Ssaabazanya Yafese Muhammad abe sayidi eri our leader wabirabanga byonna wajja mu kalulu kano wakajja mujukira Segirinya aba yakafa family ne mwenda osingirawo kumakya oba otegera kyenkulu ya mwenda osingira mu kuziika sebo
ndowooza nenga mukyagrieving omuntu oba okitegeera family nebijja bagikozesa byonna bino kwagala okuswaza NUP maama ayogedde byayogedde awo ekirungi maama twamubuuliza n'asirika maama webali nnyo kusirika twamuteeka balina okudya n'asirika naye mubamu kwe bali bagala ozanyisa ping pong abadde Alex oyo okitegeera then okuba family ya mwendo osinga of course twali tulina okurespecting a decision so obaggulawo wendo eno y'omu kubeesoolayo okujja okwagala okuvuganya naye obuzibu obubaddewo bwe ndi mu kulaba n'obumuleetedde obuzibu Alex mwe muyita Muhammad Alex nti Muhammad Alex yayagala ajjire mu kifaananyi ekya Segirinya yayagala akozese sympathy ey'okufa kwa Segirinya which can be understandable because dynamics olumu zikola kizibaalinga olina osobola okwekwata awantu oganze neekutte wano but the problem is not walking it enda kuwa example mu debate eyo gijjukira bulungi nti omukulu ajja n'ekifaananyi ky'Esegirinya ng'akikutte bw'ati ne Segi box era we nalaba ekifaananyi nali ndowooza omukulu akomyewo ne keesi kuba ebyo ebifaananyi batera bikwata nga keesi evaako emabega akikutte ne Segi box agikutte agala ridingire ku maanyi ga Segirinya ge yayina kwabo bonna bali beesimbyewo akulo candidate gwe bayita Moses Nsereko nga yali nakyo naye ng'ate yali mu kifaananyi kya Segirinya naye nga kyo kiri nakyo ekya Moses Nsereko box nga kyo kiri nakyo naye ng'ono ayagala acting Segirinya character ate nga ayagala abeere a bit intellectual nabeera ng'alina contradicting personas za mirundi ebiri zaali mu kubanga alwana era ogenda okulaba nga he was very very passive mu debate eyo singa yajjanga ye teri kintu kirungi kubeera nga ggwe biyo kati Nsereko n'okubeera nti amusinze n'okusika owalinga oba n'okuwangula emitima gy'abantu nti he was him Nsereko was Nsereko even after the declaration of council Nalukowa he still remained Nsereko kubeera yazirise webale nnyo oba okitegeera kakati ekyo ekifaananyi kya Segirinya ate laba ono omulala wakifuna ng'ate yetali gundi eri kati ono nabeera nga yeerwanisa characters ebbiri eriwa gy'agenda okukulembeza aguza abantu neemulemererayo olunaku olwa Sande n'akwata ekkubo n'agenda yali lwali lwa mukaaga ku debate wavaayo si waayogerera n'agamba debate ebadde teyeetaagisa ayogera ebigambo nga Munyagwa byayogera I remember doing the show my point of view negamba omuntu ono aze mu debate ate ng'agikuba nga yakagifuluma kugamba abadde asabukasabuka nnyo abadde takalaculatinga bigambo ate nga mulinkiwa talina mwoyo gwa ggwanga gwa NUP the patriotism of NUP kale wadde patriotism kiba kya ggwanga but omwoyo ogwo ogwa NUP badde sigumulaba mu nganzi kibagamba ku Sanda yes badde gamba nakwate kubo n'agenda ku Malaalo wagenda ku Malaalo najja ne byajja nabo bambyawo mu butamanya oba mu busiru omanya olwomu obutamanya tuyinza obuconfusinga n'obusiru naye nga tebubadde busiru okitegeera n'akola bye yakola okusaba omulambo jangu fight hard kadi bagenda gitwala biki nga te mu ddiini y'Obuyisiraamu kive tekikkirizibwa wedda kyova olemedde konti ye Alex nti eddiini yagiyingira tagimanyi tagitegeera tanagitegeera ennaku ntono kituufu naye at least seeking a guidance before you do some other things because eno gyogenda okujja ekintu kyebayita eddiini kiri very very sensitive eddiini nennono okitegeera so wojja n'ozanyira mu nnono for example yaffe mu Buganda nga nze we subscribing ojja kuntaninga off badly kakati ne mu ddiini kati ng'eddiini y'Obuyisiraamu kati olaba otandika okubeera otandika okwetulako points otandika okubeera ng'onyiiza wano oyagala kukola byoli Segirinya byeyakola Segirinya kuba yajukira we yasaba Duwaya Kamula ne Munyagwa webityo abasiramu ne bava ebikini yabye defend kanono ayagala asigale nga akola ebiraba bakola ekiri waasi mu busiramu tebasinza muntu amufu okitegeera mumusabira busabizi then ne musaba Allah okitegeera kati genda okulaba yekubye ngaliko ejjo agenze yekoze eki yetonze okiraba kati awo wona nga ali mu kwetoolako so what people saw in Alex was just too opportunistic definitely ayagala kukozesa ekisooka obusiraamu agambye nali Kenya nenfuuka Muhammad naye tetwanabako ng'akwata akatambi ng'atoola shahadu then azze debate
alese ekifaananyi kya Sseggirinya avuddeyo akubye debate avuddeyo agenze ku ntana so buli omu n'amulaba nti ono just opportunist azze tukozesa kuyitawo webale nnyo okitegeera kati oyo n'abeera nga ne zino ziyafunye 35 ebyaddala zabadde nnyingi nnyo oba si ekyo yazifunye before bino weebiti kyensuubira nti kati engeri process yali yatandika Max nga yajja accumulatinga because between me and me nga lwesene etandika people looked at him bamuwa chance kuba yaliwo mu bonna okujjako Council Nalukoola mu bonna abadde abasinga amawulire ng'abadde mu cameras ez'enjawulo ku nsonga y'obulwadde bwa Sseggirinya naye yayagalako n'obwa kansala so apart from Council Nalukoola nti kuba naye yali prominent eno mu DP he's the one who had the cameras and he was the person to beat naye debate gye gweredde become last yeah, I know kuba kati vetting yali atandikako dda so he gained some points along kati awo kiragira obwerufu bw'akakiiko ako kubanga senga kawuliriza bino ebibadde mu sendala oba muwaludi endala biki bikyawo byakoze byonna wano bagamba tumusembe n'omusembya ne bamuwadde ekifo kya kusatu awo kiragira process eno tebadde ki ebadde very very fair gyali kati ono tumuteekaawo but I'm predicting nti yagenda ajja kasigalamu nga independent because nawulidde taliko forces endala behind twalabye DA yazze Kawempe olwedde layira twagirabye yazze Kawempe naye tetunnamanya yazze kolaki but at least on Sunday I saw some story nga Mukaku ayogera so nsuubira bagenda muzanyisa ebyobufuzi byabwe okwagala okutekinga ekibiina kya NUP down webitongo babadde nga bajja bakola but tajja kusobola kubeera nga amalako still ate nga ekimusaasiza mwana muto yandibadde singa abeera groomed better asobola okumachuwaringa nafuuka omukulembeze ow'omu maaso omulungi naye bano bayinza okwagala okubeera nga baagala omukozesa ate bamuttire ddala career ya political ebeere ng'ekola kingeefa so kaliko ogambye that you predict he might come independent ke kalike nasoose nako nga nkubuuza omulabyeyo ng'akima result season byonna bitandika indicators are showing yes za showing adda kati neno yemu kwezi ezeegasseeko obutajja kufuna results connecting dots nogamba omuntu ono katumulinde but regardless niwabeera zze niwaba ayina forces zitya niwaba afunye natto nga yezze yejiddeko teri kintu kisinga amaanyi g'abantu okitegedde kati nga tumuvuddeko omukulu omulala gwe nagambye nti awininze emitima gy'abantu wadde tafunye kaadi ye mwami Umar Magala very impressive yes nti Umar character wolaba background ye nti abadde mu kibiina nga foot soldier biki mobilize webito nakwatibwa nabeerako mu komera mu political prisoners abakoze eki ababaddeyo so emisuwa gye newo gisala gye bleedinga bimyufu blue ne white bleedinga NUP yoyo nti mukana akalulu abadde candidate w'amaanyi nnyo kubanga akaringa that sentimental gundi clout emubeerako kubano but is also good yes kugamba the gundi yebadde y'amaanyi akaringibwako that the sentimental nti bamusiba okitegeera byayisemu byonna so those sentiments says kiringa okujja mu kalulu Olivia Lutaya nga kaŋŋambe kyawuma n'MP webala agirako fact eyo ebyaddala ngate y'amaanyi ng'ate eri viable okitegeera what I liked about him he didn't use it nga olaba luwemba bw'abadde takiba kubye mu face webale nnyo so kyegamba nti awininze emitima gyaffe nnyo omwami oyo nnyo era nti contest ebadde waabo babiri ebadde ya Nalukoola n'omwami oyo Magala ebadde waabo was too good but Magala is good aliko n'ekyo pata agiruddemu na biki byonna but the act of valor gye yakola ku debate webabuuliza mukwano gwange Andrew Karamagi bwe yabuuza n'agamba nti kumwe mwenna abali wano ani gwoyinza okwegombako who inspires you ne olaba abatagala abaana bawulusu abatagala luso yagamba abatunuulira tekuli kategeera mu abo bonna kati abalinga baba bamaakinga but Magala we yavaayo n'agamba nze ebyaddala omwami ono Council Nalukoola mwegomba olwa because background ya mateeka eyo bikikulwanirira ddembe webityo ate ngamba wow
era ebyaddala gundi ya shading amaziga nalukoola n'akaaba nga abali takikkiriza yes okitegeera on the other hand nalukoola wakoma okwansalinga the same question ye n'agamba bonna teri kyoyinza kubulwako kwegomba ku munno so be bayita question eyo yokka bokka ababaki aba ababiri but regardless muli nsuubira nti Magala y'omu kwabo singa abeera asigadde ku cause nga tagenda kubeera his political future is very bright. Very, very bright. Very bright. It is a matter of patience. Yes. And so you can either decide kugenda ku LC5 kuba kansala oba bili tomanya wayinza ba wait for somewhere oba gye bamuzaalwa whichever n'agenda na tomanya because wano tugenda mu kalu anything can do what can happen. Yes. But he had the candidate singa tabadde nalukoola kyendowooza era senga sinnalukoola kujja nga yasigala eri ku DP gye yali yandibadde awangudde luswa mu ngeri eyeewuunyisa but everyone would believe. Definitely kyova olaba omukyala naluka yani abadde chairman w'akakiiko abadde abisoma Mase Walukamba the chairman wazze nyumiddwa nnyo engeri yadde basomamu ebintu ebyo from 10 up to 3 then 2 to 1 because wasoma 2 1 abeera automatic abadde declared kati number 2 kati kugamba ng'abantu the tension wasomera 2 1 abeera ategerekeka nasooka n'asoma percentage gyafunye which was 52.8 era tension nebeera nasooka n'asirikamu kwe kusoma erinnya lye bambi naye wabaddewo silence njagala kulaga amaanyi g'Amagala nti mu babadde bazze mubaddemu ettundutundu eddene ery'Amagala wadde erya Nalukoola libadde eddene nnyo okitegeera ne ku ground naye that bit of not disappointment, I don't know the right word in English I can use eya embeera ewulikiddwa abadde bamwagaliza okubeera nga bakola kibafuna so atukwasize ennaku nnyingi nnyo nange abadde ku side ya council Nalukoola obudde mutunulira the body language and what ngamba wow I wish singa abaddewo engeri ndala gundi byakola Mwai Museveni na gerrymandering nga atondawo ko ka constituency akalala bakuba munne kayindo tafire nga mugabwe kwata kano kankwe compound y'olujjalo wati awo jja kuwangula empyawo no fa abagala okuba nga tutekawo omusingi gwa demokrasia okkiriza nga bakuwangudde okitegeera to building leaders abali selfless wekityo so embeera eyo nti that silence manyi the right English word to use ebaddewo kuba ne council wazze okuba nga ayogera era nga amaanyi sigeegali okitegeera ddala mu audience nti kiba kitegeeza bafiiringiddeko ani Magala bamufiiringiddeko bambi but at the end of the day this has been a very very fair process nti batuusa akaseera ne batugamba nti bano abaali bawa max buli omu yalina fayire eyenenga ntambi tamanya zanero gwa kyalonze ne bazihandolinga in then batalinga the average teri bwerufu busingaawo so watyo council Nalukoola nabeera nga awangudde tiketi eyo naye mu bigambo bya His Excellency Bobi Wine bye nootinzeyoko first of all mbya Nalukoola abadde alina speeches 2 eyawiina neyaluuza era wekitwe wekibeera ne mu America oba ne speeches 2 ono mu ggwanga erya Uganda oba inoba n'amagye nga gaweera ku street yes so abadde ali ready okuluzinga mbadde ndabako ku TV nga bamubuuza senga toweebwa kaadi nakkiriza n'agamba senga siweebwa kaadi sigenda kujja independent yes sijja kuba na kibiina nja kubanzikiriza nti mune waliwo someone ali better nange era bwe yaŋŋamba namubuuza ne council bananga ntambi tuba tusobola kubeera nga tulwanisa kibiina tuba tulina kwegatta ku kino ne tufrontinga omuntu waffe ne tumuwagira so abadde alina speeches 2 musajja wattu emunzi abadde agiina eya Ross so n'ayogera n'agamba nti ayagala okwegatta unity eri bonna babadde avuganya nabo babiri nga bamuvinga forward hopefully bambi abanakihoneringa bajja kuba nga bakihoneringa kuba kati ssaawa zino bwe tugenda kyakugatta maanyi tubeere nga tugatta ku kibiina kuba no wini si Nalukoola paseeka yekanga omuntu but also ekibiina nga kyo naddala okwagala okukola statement ey'amaanyi wano we tugenda okitegeera so n'ebirala byayogeddeko babadde bamugambako ku kyokufiitinga engatto za Seegirinya
nagambe nga tozo zonna enanza okutazifitinga naye nezente onoza sobola okusiba obulungi nabiranga alwana ebadde statement y'amaanyi nnyo then nagamba tujja kumulabira ku bikolwa bye era nga his excellence Kyagulanyi Ssentamu we yatugamba munaabalabira kuki ku bikolwa byabwe n'agamba n'okugamba nti abadde mu struggle eno ey'okulwanirira justice ne human rights almost for 10 years nzijukira bwe nakugambako mu 2015 Uncle Segirinya yebamusiba omugenzi ku bya TV ebino ebya digital migration omu ku bali ba councils be lead council yali council Nalukoola nkulaga nti buli omu wano mu struggle gye tulimu eno everyone has a role to play. We are not all going to go into elective politics to be given positions. We are not all going to be at the headquarters to be given appointments into West spokesperson. But any Ugandan, wherever you are, you can do something. Nisolo kubanga chiyamba. The law of fraternity, nti babadde nga bayambanga bano ba council Nalukoola, singa bakitegeera nti Ntambi atwaliddwa agala Beiro Misinde bashami Malende barubungo yobadde ngokola ki badde ngo balaba so council musisi kati council musisi so ne council Nalukoola yomu kwabo sina NUP yokayoka but across opposition bakale lukwago naye bwakola mu bintu ebya political cases ezo so yes abadenga and I think Nalukoola has been loyal to that definitely nti leero tujja gamba nti yavudde mu DP but what was he doing in DP definitely it was what was helping the struggle yes tali mweri DP ebadde eria abadde mu DP opposing okutwalibwa olw'empaka just like many of the MPs betwafuna abajja mu DP block era abamu abakyaliwo yes so wamalirizzaawo nagaba ne munyambe munzikirize nywegere ku ttaka lino era bwatu nali nywegera mu kikolwa kubera nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amusobozesa principal his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu wazze ebibadde bimulese bibiri 1 okubeera nti a handing in flag era nagimuwa na handing in even the umbrella the symbol nagimuwa wabula mu bigambo bye of course nagamba nti wano wetugenda twagalawo 90% tuve mu ebyo era ndowooza ye taski ya Muwanga Kivumbi nga eyadda mu kifo kya Buganda region namugamba rolo yo esoose yeno get us victory here yes tulabe obusobozi webale na appreciating aba contenders bonna ababadde bonna kubanga ne ku lugulu omundu ogw'okutano mu speech ye mbanzijukira yagamba nti mwenna abali wano mukutunulamu ne mbadde muzida mwogera na bikibe na buli omu ali capable asobola musoboza akola ki abulina wale tekiri mu ngalo ze kuba nti yakola ki yasalawo ne bano bambira nakola ki n'abeebaza 1 nti be-exhibitinze humility be-exhibitinze professionalism mu ngeri gyabadde nga boogera olumu nti teri muntu aze naawemula teri alwanye kuba omuntu abo asobola okulwana nze nkujukiza akamyufu ka Uhuru okajjukira kalimu n'okuyiwa omusaayi so ba-exhibitinze obuntu bulamu kibadde kikola kirungi nnyo so era n'agamba nti akalulu kano kateekinze rigimu mu ssomero process eno obusibufu empisa bwokka obulabiseemu mu kalulu ono luswa era obutatanding up to final day kwegamba buli kibi akyetisse luswa si waffe so n'agamba nti fenna bwe Munnayuganda gyali ba contenders ba contestants mmwe ba departments eza mobilization yawo newalala bali bwebaganga bali mu bitundu byonna ba NUP to standing behind candidate waffe abiri nga akola ki ng'awangula with 90%. So n'agamba nti tetugenda mu campaign tetugenda mu si campaign lutalo awo mbadde njagala tudde yes nti after on afuuse flag bearer let's look at the other competition what the wagambye competition is dead definitely but there is FDC has Khalifa Ganaga NRM has this guy Nambi has a lady Nambi ani awo mulala Sibbi naye yesimbyewo Sibbi Tooka yesimbyewo Makindi oyo yesimbyewo Makindi yes ndowooza mu
Let's look at that. Yes. Then the invisible DA alliance. Ye ne DP naye talina muntu gwetaddeyo. Ne DP Naye ebigenda okukola akalulu kano. Nze byendowooza. Because omuntu gwe bali mu kugoba ye NUP. NUP akalulu akawedde yakawangula landslide victory. I think that yali 80% segirinya n'akawangula. So kiba kitegeeza nti it is in NUP's hands to lose. Kakati gye bataddeko amaaso yonna. Ekiri ku ground tebayinaawo. Tebayina support ku ground. Now what they want to do is to use frustration measures badenga bakola. Using state resources. Okuva akalulu kano ekatandika nina kyenjagala okulagamu in focus. Yes. Whoever came up with the strategy of the debate and the whole process eyo already ayambyeko yenna afunye kadi ya NUP okuba nti already mu race ene y'okunoonya akalulu ali mu lead because the debate has been a national issue. Yes. The announcing of a flag bearer is a national issue. And even now, the stories that are going to run until nomination day is what happens. Mubafuganyiza. Nti olaba all other parties, apart from FDC, we yaja negambe lese Khalifa. Yes. Natwala ya mawulire ga second zibiri. Yes. Amawulire NUP nga etwala mu kalulu kali aka COVID. Yes. Yeri na media. Definitely. Media eri kuyo olw'ensonga nti abantu manyi media nayo efa nnyo ku bantu. Unless ogi compromisinze. But media ekolera nnyo ku goodwill y'abantu. Okitegeera it echoes chechiri ku ground chechiri mu bantu noba newebera katula basaabazi no pasagala kugera stations manya gazo ne techebeera ngeyina okugenda ku ground kuba singa batabala content oyo ngaba computers zayo bagina era kwembadde njirabira station eyo okitegeedde nga yeriko ekiriwo kati ekiriwo kati nayenga ekiriwo kati ekiriwo kati okitegeera so NUP mugiraba si yedo yogambe ekiriwo kati yeyo kwembadde njirabira neri endala nno neye gundi eri bulange nayo mbadde nayo togera bifomwe zirimu nnyingi zirimu bulange nene so bulange nene akati kyembadde kugamba muganda wange nti ebigenda okukola akalulu kano kagenda kubeera kalulu between the state and NUP bano abalala abalimu just nyongereza because aganaga of course tewali umanyi galinawo tewali any effect yayinza kukola kalulu ako regardless ye yakayingiddemu nga kasobola okubeera nga kamuwaawayoko ku mawulire nti atambuliramu but as a candidate there is nothing kyayinza kajjamu even 1% abakoze nnyo ebyaddala Khalifa agwa n'agwa kakati oyo Khalifa etinga tomutaddaawo wadda ku bano ba DA baani there is nothing maybe DA kyayinza okukola because DA tulina okumanya DA be baani golaba mayirida naye nga waliwo abalala abaliyo the invisible awo wona tukisamalizinga ku the state gata DA gata DP omukulu mawo bona bataddeyo gata FDC neresaganaga Patrick Amuliata Boy ne Nandala Mafabi bona okusinzira visible hand. Yes. Kati awo wona we are looking at this tubala nkisamalize sigambe NRM ngambye state Okay. Yes, ngambye state. Ntegeda kukozesa one akagenda okusooka. Baba agala musoke mwerye munda. Eno. Bayino funa abantu abayino bakoya. Because bote bayina amaanyi wali. Ali nakalulu bayizo kubanga bakimanyi baswana nakawangula nga tebakeetaaga. Okitegedde. Ngati bo bakimanyi bagenda kaluzinga. Ninga bayina ebagala okukolera because esaba zino kekoka akasigaddeyo tugende muki mukalulu kali akalijjeno katule majja kwagala okujjeyo kyagenda bodo jagenda okozesa mukalulu kali ekira ng'omuntu asoma ebintu mu bbaasa kyongera okulaga lwaki luswa talabise kyenkugamba nti eno kibagenda okusooka kwagala mmwe mwerye nti egenda bako be sponsoring abadde mu bano 10 efuneyo esokera abe botyawe twa era nga ali immediate okusinzira ku bitabo abadde luswa gwegenda okusooka unless otherwise munkotinge bulungi unless otherwise tesobola okukwata oyo n'atandika anti indicators zobwe zitulaga n'atandika tewali ensonga ebadde mugaana kujja ku kitebe kukimaliza yes kati watandika bamuwerako coverage ey'amawulire tewalaba ku ntana bamuwerekera tewalaba abadde nga bajja mukyalo kuba twafiirwa nga oyinza okugamba bamuwe bu uniform abeere nga mukozi oba okitegeera kati babeere nga bamukozesa
nabagamba aha kabatukubire kaba exposing kabakole bwati nga bamwa script ko kutambulira lwaki mwagizayo buti nemwe webityo aberenga abakooya akati wabakooya nga mugenda mukatuuka mu wali nga bamaze okubanga isse tutandika okubanga tukanoonya bino ebigenda okubeerawo I expect emiggo okubeeramu I expect violence because state ebadde sika trading a new violence nga asset yayo number 1 abantu weberanga nafu webera nafu in terms of obuganzi a trading of violence manyi kiboko masasi temugoberedde traffic laws mulitiridde muyingidde muleni batandika okwekosa buli kasobi kati negenda kubeeranga model campaign kigenda okukolebwa mu bitundu ebirala batalinawo buganzi nti wadde mukatu bagenda kubeeranga kibagamba nti atakulekera tomulekere ennyanja ekutta omira yejja kuba muti muganya tuwa akalulu kasana mu migo gikoze eki and we seeing the Kayunga saga nakwedde ekiyinza obutatuuka waawo eyinza obutasoboka awo mu terms of okulangirira tekamu fear nti it is going to happen even in other areas tuba tugenze mu kalulu akali jeno ekyo kisuubire kyobalaba his excellence akugambye because he knows that guy is very very smart wano we tugenda mu campaign tugenda mu lutalo therefore wabadde agambira nti fena oboli bwerwaga ngoboli luddawa tubere kuki behind the candidate mu mbeera zonna whichever role you can play tubere behind the candidate because wano we tugenda lutalo what they are going to trade is going to be violence because sibaganzi they've never been loved, they've never been ninga bakozesa state resources nga militaries nga judiciary nga Bank of Uganda okubeera nga bafrustrating mu Uganda. Yes. Okay. Kati tuvudde waawo. Yes. What else do we have in focus? What else we have, I think chap ezibadde ensonga za PLU. PLU okutambula netuuka netunuulira parliament negamba ate omukulembeze waayo abagambye temugendayo nga siriiko nja kujjamba kulembere ne poliisi okubanga yasobodde osiba amakubo yatusibye buli wamu ate netugenda tulaba England tulinawo ali omu gwe bandiwerekedde bamusinga n'ennamba atuuse ekintu kye ate ye n'akwatibwa bubi nnyo kyannaku lwakuba tuli mu nsi abantu abamu nga tebaswala omuntu oggwamu okuswala ekigambo ekituufu mu Luganda bagamba abafuse kingiringiri abalala bagamba kijjolooto nga toswala mu ggwanga muno mu Uganda tulinamu abantu abatakyaswala ate nga bakifuula nnono yaabwe it became a norm to them ffe tuswala there is no way woyinza kuŋŋamba nti ng'ennaku z'omwezi 22 twali tutegese parliamentary march abaana abakwatibwa nga talina wadde kantu konna kalina mu ngalo ze ng'ate agoberera ekiri mu nnyingo muri mu constitution ekya obibo olina obutakkaanya osobola okugenda neweekalakasa mu okulaga obutali mu mativu bwo kati wano mu Uganda okuva mwami Museveni we yayingirawo eddembe lyaffe erisinga yalitujjako n'amateeka agamenye entakera agali mu constitution byemu ku bisinza okubeera nga bimukuumira mu buyinza atya nnyo abantu okwegatta awamu okuba nga balina cause emu eri against him abajja kukozesa amagye abajja kukozesa buli kimu kyonna asobola okubeera nga abakasuka mu makomera abafudde abakubiddwa emiggo bakubiddwa with sending a message ku balala nti mukigezaako olulala on the other hand ku ye twalabye olunaku olwajjo abamakinga bakola ki bamakinga babadde coverage ya media era TV gye twogeddeko etambula nabo yabuza mukulu Kabanda okwekalakaza kono kugera nayogera byakoze sinakugera n'abolooga byabolooza emabege yamubaddeko yabadde Mayiko Mawanda abadde akyalina n'emisango tegina kubeera nga gimugibwako erya ssente ziyawuutanya kati nga morali talina kubeerako kigambye nti tetukyakola tetukyaswala so ensonga ezaagala obeekalakasisa oba ezabadde zibeekalakasa bamakinga bagende ku parliament ye parliament okuyita mu mateeka nebeera ngaessa muningo omukulu ku bigambo yabadde nga ajja awandiika ku mikutu gye naddala ku mukutu ogwa X ebigambo ebisasamaliza ddala ebigambo ebiteeka eggwanga laffe ku bunkenke ebiteeka mu ntata n'ensi endala sako n'abantu nga bannayuganda tosobola kukeera nkya n'owandiika n'ogamba nti
Goni njagala omutwe gwe. Njagala omutwe gwe tujja kumutuga ono tujja kumutta ono nja kumukuba nja muyuza amamwa nga byowandiika you understand ate gwe CDF. N'oddeko gwe yagambye bit that knows it oba human biki. Kakati mwe bakabanda mujjanga mu protecting omuntu awandiika ebintu bwe bityo nga mugamba yajjiddwako ate eddembe kyekiri kyegambye nti otuba mu state y'abantu ng'abo nga tebakyaswala tulina okwekaabirako ng'eggwanga kibi nnyo bibimu ku ebyo ebintu bye tulina okwegatta nga bannayuganda okubeera nga tukyusa eggwanga lyaffe. Ate ak'okwekalakaasa abeekalakaasa ne bagabulwa ekijjulo byonna babikoze soda muceere mmere kimu kyonna ne babawanga bayitirivu nnyo adde beekalakaasa kyokka nga bw'oyogeddeko ababiri Ingrid nawe n'omwami omulala adde bali mu kwekalakaasa olwa okubeera kwa Dr. Kanokiza Besigye mu kkomera okutali mu mateeka kooti yasalawo Supreme Court yasalawo yayisa ruling nga Attorney General yajjawo mu palamenti n'agamba batuwe lisiti biki tugenda mu nnaku mpitirivu nnyo okitegeera so abasajja okuviolatinga eddembe ly'obuntu abasajja okumenya ennyingo ziri mu ssemateeka empitirivu ennyo bakifuula nnono yaabwe tuli mu kattu tuli mu kabinyi tuli mu mbeera embi ennyo kyova olaba nti wano bwe tugenda 2026 naddala mu campaign zino ze tugendamu Uganda yonna gy'oli walikoze buli kimu ekisoboka kyonna. Okay, awo tudda ku ki? USAID? Wabadde ogamba USAID. USAID, Trump alina ssente ze yatuggyeko nga Uganda oba ng'ensi eza Africa ez'enjawulo South Africa baani ne Uganda essente za raisinze alarm ze ssente ezibadde ezijja mu Uganda nga za bisiyaga kati abantu ne bagamba naye ng'abasumba tebannakyogerako nga Uganda ezefuna ssente ezipromotinga ebisiyaga kyenyinza okukakasa nti tewali ssente eyingira mu gavumenti ya Uganda mu economy nga gavumenti temanyi so oba zibadde zigituukiramu energy oba zibadde zituukirawa zirina okubeera nga ziraga zivuddewa zigenda kukola ki $4 million into your economy is not small money so mu bimu Trump executive orders yasigninga nga yakamala okuba nga alayira ebimu ku byo byali byokwagala okuzza America ku ntikko nga bwelina okubeera kati wano ebya USAID ebyo nti ebadde erina wasteful spending ninga ate ssente ezo omuyi w'omusolo mu ggwanga erya America yasafaringa ssente ezo nga zeekuŋŋaanya ne zigenda wano ne zigenda wali ninga bakiyita wasteful spending era muzimu ku zo waliwo lisiti wano bilioni 2.6 zali zigenda Soros backed group njajja kubuulirako waliwo bilioni 15 climate strategy ebyo byonna milioni 2 nga bigenda Sesame Street show mu Iraq then 5.5 million for LGTB Uganda abamba quotinga 4 kusinzira ku outlets waliwo eza 4 waliwo ne 5 nandi kati eza Uganda bazimenyemu 4 za kuyamba oba mu mateeka 5 za promotion activism 5.5 million LGTB activism in Uganda wow kitegeeza bilioni nyingi eziwerera ddala activism eno abantu gye basinze okugamba could it be ng'abantu bano bonna babadde bagamba balwanyisa ebisiyaga abantu abadde bagamba vaayo oyogere ku bisiyaga because mu media NPR is good kati ng'abaana bagamba kisoboka okubanga ne bana abasumba badde beerwanya oli n'alangira ani oli n'akola atya babadde bali mu activism nga bafuna kuzina etta challenge eriwo tetunaba kudiginga deep kumanya the recipients kikyali blank bwekito kikyali very blank naye twaliyagadde tumanye the recipients but at least kyetumanyiko ekitono era nga oyogedde bulungi ssente okuva mu ggwanga eddala nga ziyita mu agency ey'amaanyi ng'eyo USAID oba organization USAID nga zijja mu ggwanga erya Uganda zigenda okutuuka wano gavumenti ebeera ekola ki ebeera emanyi nnyo ziraba ezimonitoringa ne bezigenda okuba nga zikola ebeera ezimanyi kubanga babeera open
zino za LGTB activism in Uganda, so they be open teri kuyita eno n'eno. So babadde bakola ki, babadde bakimanya. Kyannaku nnyo ntuno wakati mu kukimanya kibadde kyagenda mu maaso even after okusayininga ki etteeka 2023 ebisigala nga bigenda mu maaso. Ate nga wakati awo babadde balina ekibiina ky'ebyobufuzi kya National Unity Platform kye basibako sente muzijja eyo, sente muli bino babedi bwani kubadde ngokola ki ng'obawulira naye nga ate eno waliyo abantu abatuufu abakola ki abazifuna ate nga gavumenti ekola ki emanyi n'okubabikkirira tebagaana kubaasanguza. Okitegeera ku mwaka guno wennyini nga guggwako oguwedde waliwo omukulu era ow'amaanyi mutabani w'omukulembeze yagamba nti baba batuuse mu buyinza 2026 etteeka agenda disazaamu. Ojjukira bulungi nnyo. So at the end of the day otuuka n'otunula n'ogamba okay, so bali mu kukozesa kino kwagala kulwana bano wabula ate bo nga be bakifunamu, they are the beneficiaries. Kubanga oyogedde ku kya activism kintu kinene kigazi obadde okimanyi emu ku promotinga empya ey'ebintu ebyo kankukubire kana akantu ebisiyaga emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde ekinze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo, era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bonna nga bakibukira Bobi Wine yawagidde ebisiyaga, Bobi Wine yawagidde ebisiyaga, naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist, naye tuli ba tribalist. Twabasa mawanga gaffe, mikono gyaffe bali mawanga gaffe, naye kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research, you have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a Brilliant Genocide. yinza obutaka malaali naye nga woowulidde Frank, yes, nga woowulidde nti be bayisa amateeka be badifendinga kuba olabanga gavumenti eyisiza etteeka nga defenda waalyo ye Andrew Mwenda, yes, ng'ate naye is very close to power ng'ate agamba gavumenti yayisiza si kituufu ngenda kitwala mu kkooti. They are very close to power. Kisoboka okubanga sente zino babadde bazimanyi olalo. Of course baba bazimanyi nkugambye nti bakikozesanga ekyokwagala okulwanisa nti nno wakati nga NUP akatandikibwawo kyebali tulu gye bali bagala okukozesa yali ya tribalism. Okitegeera tribalism bagenda okuddamu okwetegereza structure nga Bobi Wine akoze structures mu areas zonna eza Uganda. Secretary General weeri ogenda okulaba wayisa mufumbiro from the eastern, ogenda okulaba baani kuva ku family kadi ya tribalism tosobola gikuba Bobi Wine eyo ne bakola ki ne bagisaza gambe ekyo tekikola ne bagala ogenda ku kya muwasaawasa ne bagenda ku bisiyaga ebisiyaga of course bibaddengawo naye mbadde nkubulira bibaddenga bajjawo okwagala okubanga balwanisa mugamba nti no muli mu struggle ngeno muli mu mbaga mugamba naye ngo kugamba bagezezako kuleta buli kimu kyonna NUP ng'ekikurashinga but with organically nga kibakomerawo bonga bo yogedde ku musajja Andrew Mwenda mu 2013 eteekero erisooka okujja yadduka Zambiro n'agenda mu kooti ne Fox Odoi ne livaawo 2023 yagamba okufaana obukwaki n'obutanyagwera ye muntu y'omu ng'ate yali omwogezi w'ekibiina kya Piero y'ekikulembera John Muhoozi Kainerugaba yagamba nti baba batuusa mu buyinza etteeka bagenda kubeera nga bakola ki balijjawo. So badde kutwalako wali katono mu activism because omuntu yali yebuuzizza activism bagikola batya obukadde obuna ne buli obutaano 5.5 wali ne wano kati ziri 5.5 za activism now zino 4 million za rights groups okitegeera bwe bukadde mwenda 9.5 naye kagende ku activism gyetegeera obulungi ennyo activism mu ebyo ebintu eri very soft nti bagamba nakatabo kendali nsoma but title njerabidde nga ebintu ebyo mbisomako okwagala ekintu ekyo okubeerawo olubeerera nga balina okubeera soft simaanyi sikakaseki kakati mu bimu kubiri soft nga balina okukozesa media
balina okukozesa arts and performing arts balina okukozesa soccer mupiira biki ebyo era olaba ku side eri gyetulaba emipiira gyaffe gyetulaba egya Europe yes ambandi n'insurance zitera okufuna kala n'emipiira webale kakati wano ojja weegendereze mu music wa mu music ebyo kati ngenda kutwala ku abantu kyadde babuusa amaaso ku mukutu gwa TikTok ogwo tusinga okuba nga tuwangaalirako tebasobola okufuna individual omu natandika okuba nga alinga ayagala okuvumirira ninga alina bakyaza mu boxi nebanyumya stories zaabwe ez'ebyo ebintu ne bamukyaza leero n'enkya they want people to normalize kifuuka nnomo emboozi nebeera nga efuuka nnomo mutandika okugigoberera mutandika okugijira with time kitandika okubeera nga kikola kisinkingamu nti the thing is very very normal era sagala kwogera mannya gaabwe naye mubalaba and they are getting money kati ezezimu ku ezo ssente se mukama wange zoolaba era ekyo zebalina okugamba nti bulijjo abantu bagamba abasiyazi balina ssente naye nga tewali kubagamba nti omusiyazi akola mulimu gundi so this is the money that has been making their lives very lavish avuga Range Rover ono takyayimba ono takyayimba ekiri mu kuyimba muganda wange zanelwa kuba nkyayagala obulamu bwange ono omukazi ayimba ennyimba za mukwano naye byayambala so ono omusajja ayambala nga Yesu so breeding grounds zaabyo olumu twogedde ku music sports twogera kati ku madiini fundings obimanyi naawe anyway ebintu ebyo byo bizibu naye kusabira ggwanga n'abasumba kuvaayo boogereko ku nso ate basobola kubanga bebamuku ennaku ziyiseewo nnyingi nnyo waliwo lisiti eno gye bampadde lisiti gireke eba y'abasumba group season oziraba sagala byogera kati bagenda kusirika tebagenda kuddayo kwogera tebasobola kuba aliwo yagambye naye basiba batya ssente zibadde zijja mu ggwanga naye tavaayo wadde ku Sande wadde muntu yenna tulinze abantu tetuwulirako twandisuubidde jubilation Katonda yeebala okuleeta Trump kuba tuyambye okujjawo naye banakuwavu bagamba Katonda yaleeta Trump ono nga yatukoze bubi wawuddeko guninga celebrating yali agambye nti sanctions bataddeko basaliko because nayise ebintu ebyo tulamu nayo kabeera katego yandibadde ajaganya bakuba ngalo wamulabiko Rashford akwata wano Rashford akyakwatawo Aston Villa manyi ga bwongo kale kagagwamu aga Rashford naye jaside omusumba abadde abirwanyise nnyo naye tannaba kujja kugaye baleta omuntu X nti alinga alwana naye nga that is the new twandibadde tumulaba nti kati yandibadde avuddeyo nnyo nga kati ajaganya agamba kati that is the new promotion kubanga waliwo tubireke identity to identify olina jana gamba mwabambala ebimpi kati nonga bategeera okay we naye waffe yone nawe ndekano okunde nawe nabadde nkoze show omwana n'agamba waliwo omuyimbi yakisinga mugundi we konze abaana bagamba kyaba kiri wano kikambe muganda wange tukireke tumaliriza naki King Sahali lipazo just kimu waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa saa ne puzzle wano ngenda kwogera nga music critique ebimu ku bisinze oba ku bisinga okutambuza endongo butalotalo oba conflicts kwesojjasojja bitambuza so ekigenda maaso wakati wa saa ne puzzle it is good for the industry it is good for the industry waliwo industry webeera etuuka ng'esanamu boost ey'olutalo oba okwesosonkereza as long as maybe getting out of hand. Physical. Yes, so olaba puzzle ne saa they are keeping it musical and wadde saa wagenda eri gyagenze wafuna akazindaalo ng'aleetera ono yakakola ennyimba bandowooza nga bbiri. The difference is in terms of okubeera creative they are not at par. Saa is way above ono ali eno wansi but he's keeping punching azazaayo obwo bwazazaayo
And I think era afuna ababusanyukira olw'ensonga nti olaba saa ku ntalo zalwanye n'abayimbi wano mu mbeera eyo Bebe Cool, Kenzo, Gravity baani abo nti kati obafuna ono ali mu bantam akuba bagamba yo kuba naye nga tasobola okutuusa punch ku musajja kuba creatively tebali mugundi yemu even in terms of anything, sorry to say so, but facts. Genda mu the discography wakati wa babiri. Saa ulimba yoro musolo gata discography ya puzzle. Yonna kutaka. Luimba ngalu mulirwana. Na ruzinga zino neze. Genda ku success, genda ku bichi byonna, genda ku bookings, genda ku buganzi, ku ground, genda whichever, like there is nothing. There is no box. Yebayinza okubanga batikinga mbombi. Maybe eyebigambo bino kuba gundi alina batirale Pazo alina batirale naye saha ayogera mpola naye ekigambo kya saha kizitowa ya Pazo 10 kyekugamba nti kubeera creative twawandikanga mu history ngakotera topic n'owandika omusomesa n'ateekamu irere scoring points so lujja tubeezabeezaawoko kibi nnyo ogamba Manepakuya oba yani omusajja afoono Mayweather nti ogenda kwambalagana ne Mike Tyson. Oli Mike Tyson ali muki category endala ali mu bali ba heavyweight bali asajja bakyali mu buno weight kakati kyekyo saha bibeera bikonde abeera Prince Nassim oli omusajja King Saha bibeera bikonde babeera bali ya Muhammad Ali ajja kukubisa omukono gumu gwa cricket over wabiwulidde Africana tubireke nyamba buyambi sagala kuwa PR we out.